naye embeera gye tulimu oyo ye Museveni bw'ati bw'asasula abantu kyanaku nnyo kitalo nnyo ekya Jakana mwana wa taata w'Omulamirembe watusoseyo busoosi. Jakana watusoseyo busoosi, naffe tujja naye kyetusobola okusuubiza tulituuka kuziikibwa nga tetutunze emyoyo gyaffe, nga tetukkiriza kufukamira abalabe baffe. Ofiiridde ku magulu oli musajja yekkiririzaamu, oli musajja Muganda, oli musajja Musiraamu, tolina kyeweeganye. Jakana teweeganye kuba Muganda kuba si musango, teweeganye kuba Musiraamu. Ne bakusse inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Omulamirembe Jakana kitalo nnyo, kitalo ddala. Taata waffe Jakana Nadduli tukusaasira nnyo olw'okuviibwako omwana wo gwe tumanyi nti obadde oyagala nnyo, Jakana Nadduli. Jakana Nadduli abadde mukwano gwange era twayogera ku lw'omukaaga ne tupulaninga nti tugenda kuddamu tusinkane wiiki eno nga pulezidenti waffe akomyewo mu ggwanga. Kyanaku nnyo nti yafudde nga tetusobodde kutuuka kwekyo kye tubadde tupulaninga. Naye ekisingira ddala okutuluma yenfa gy'afuddemu. Mwena mumanyi bulungi nnyo muganda waffe ono yafuna aksidenti etategerekeka era yavaayo nnyo n'akyogera nti eyo aksidenti yali mpange, n'abyogerako byonna bwe byatambula. Era n'avaayo n'ayogera engeri poliisi gyetafaayo ku investigatinga eyo accident, byonna n'abyogera. Naye nga tanawona ne bajja ne bamuwamba mu kimotoka kya drone, n'abawanjagira abasajja abajja omutwala okumuggya ewakawe, n'abagamba ndi mulwadde munzikirize ngende n'eddagala lyange temuntwala. Ne bamugamba gw'osaaga tetugenda kukola ki kuwa ddagala lyo. N'agenda ne bamukwata ne bamubuzaawo ennaku nga ziizo. Era mujjukira bulungi Honorable Nadduli ng'awanjaga ng'ali ku TV, nga tuli eyo nga twebuuza bwe baba basobola kuyisa bwe bati ow'ekitiibwa muzee waffe Nadduli, ate abalala bo banaabayisa batya? Era bwe yavaayo ne tumusanga wali ku kooti nga avunda, nga mulwadde nnyo. Twayogera naye n'atubulira ku nsonga y'obulamu bwe, engeri gyali tanafuna bujjanjabi, ate n'ayogera nti gwe bamutwaleyo mu safe house bamukuba empiso z'ataategeera zaali zaaki. So kitalo nnyo okulaba nti afudde kati ku kiseera kino. N'abaganda bange babyogeddeko, kyanaku nnyo nti abaana b'abalwanyi bwe bati bwe babayisa. Tujjukira bulungi nnyo omwana wa Professor Gilbert Bukenya kati n'owa Honorable Nadduli. Kyanaku nnyo era kitalo nnyo. Drones ezo zirina okulekeraawo okukwata abantu, naye nga bwe mukimanyi nakyemalira tasobola kulekeraawo yekka, alina okusindikirizibwa. Era kyova olaba leero tuzze wano okubagamba kunga Uganda, kunga Buganda, kunga Luweero, kunga. Tulina okwekunga okulaba nga tuvaayo n'amaanyi ne tugoba nakyemalira n'abantu be ne tufuna emirembe mu nsi yaffe. Njagala ng'amaliriza banange mutunulire ebifaananyi bano abaana bye baleese wano, ng'abantu abo bonna baabuzibwawo ne bwe twogerera nga tetumanyiwa gye bali. Tusobola tutya okubeera mu ggwanga ng'abantu abo abagamba nti banunula eggwanga nga bakwata abantu ne babuzibwawo emyaka gino gyonna, ebbanga lino lyonna nga teri amanyiwa gye bali, ate nga be baabatwala ensi yonna ng'eraba. So kyanaku nnyo tulina okulwana ne tumalawo eryejjoogo. Muganda waffe Jakana Nadduli, omusango gwe bamuvunaana
mbu yali apromotinga sectarianism, mbu yali apromotinga obusosoze bw'amawanga. Kyanaku nnyo nti abasosola mu mawanga bo tebalaba nti bakola musango, naye oyo avaayo n'ayogera kusosola mu mawanga, oyo gwe bagamba nti akoze omusango. So ekyo nakyo tulina kivumirira ne tumakinga sure nakyo kikoma. Banange munzikirize mbawe eddoboozi lya president ayogereko gye muli era tumalirize speech yaffe nga bwe tugenda mu maaso. Munnange ebigambo byatuweddeko ffenna. Kitalo nnyo ekya muganda wange Jakana, kyanaku nnyo yamuli agenda kugansaza eno Amerika nga sirina bwe tetenkanya kujja kuziika muganda wange. Munnange tulina mukunyolwa muganda waffe bamuse nsonyi obutalumamu. Ekyo kikulu nnyo. Muganda waffe bamuse naye embeera gye tulimu oyo ye Museveni bw'ati bw'asasula abantu. Kyanaku nnyo 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 kitalo nnyo ekya Jakana. Jakana mwana wa taata w'omula mirembe, watusoseyo busoosi Jakana, watusoseyo busoosi. Naffe tujja naye kye tusobola okusuubiza tulituuka kuziikibwa nga tetutunze emyoyo gyaffe, nga tetukkiriza kufukamira abalabe baffe. Ofiiridde ku magulu oli musajja yekkiririzaamu, oli musajja Muganda, oli musajja Musiraamu. Tolina kyeweeganye Jakana. Teweeganye kuba Muganda kuba si musango, teweeganye kuba Musiraamu. Ne bakusse inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Omula mirembe Jakana. Baganda bange, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omukama mulungi, ekiseera kyonna eraze embeera ze. Banyabo ne bassebo, ekigambo kimu kyembagamba, mpawa atalikaaba. Kyewuunyisa okuba nga tuli wano ng'omulambo gwa Jakana Nadduli teguli wano, bakyagwekebejja. Kyanaku nnyo okubanga Nadduli kati yalaajana. Kale nno banyabo ne bassebo, tulina olutalo lunene nnyo. Abantu ba wano mujjukire nti Gilbert Bukenya yasooka okukaabira omwana, gye lyabalamu Katumba Wamala n'akaabira omwana, kaakati Nadduli yakaabira omwana. Banyabo ne bassebo, ekiseera kyatuuka dda mulokere okwekomako ku nsonga y'okununula eggwanga tununulwanga. Tetukolanga ki? Eggwanga lyo terina bakununulwa. Era ennaku zino kyetuba tugamba nti tulina okwekunga, wabula mpeereza obubaka eri abavubuka. Abavubuka mwe muli wano, mwe musinga okukkuluma, naye mwe bwe bakozesa mu bikololero, mwe basinga okozesa SFC, bwe bakwata abakyala bavubuka mwe bakozesa obbaleepinga mu zi safe house. Tubeegayiridde abavubuka abali wano nga mukozesebwa okuleeta bannammwe n'obatuusaako obulabe. Mweddeko ensi bw'eneebakyukira mujja kuba temwinabo bwe mwesikira kanyeemu. Nadduli akoze omulimu munene nnyo Jakana mu biseera bye eby'okubuuka, mutwale ng'ekyokulabirako. Kampe Secretary General ababaka bwa President, naye tugamba nti kunga Uganda, kunga buli omu akunga munne, kunga Museveni takyasobola kutwala eggwanga lino, kunga. Takbir! Kampe Secretary General. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings, era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku ki
ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddalabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali bwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzza okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovola abantu omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko otulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda okufuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda okufuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetukolera tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nonkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.